Sinnabategeera gampe Lumbi ya Freddy Kajobi ona ataina matu akwatiddwa munange batugenda kusia die kibuli nateka zo kesi Lumbi ya genda nagamba abantu muze natase nyange zebula gwe ashibaka katogu gwatasoba nakuba mbona tazebula senyange gwe nyama yalo inze nengamba Lumbi yero cyo nsindikira abantu banzite nengana kusia die kibuli nengola report yes sir wengola report Interponezi kuwata n'abalala abantu bali banje bali bamuwandiseko file tutuniye yo kakuba wenzo kuwayiriza abalala okakana nga tubegayide Interpol ekwataganye ne polisi yettake ngamujja mu kasigo gy'abadde abeera ng'akuma mu bantu omuliro atya akuma atya abantu omuliro simanyanga ono gundi asula wano mugende mumukoleko simanyanga eggwanga lisanawo but blogger munamwe mbadde manyi munakustandinga with him kyetwabagamba nga tutandika association twabagamba okay association tugiresi tusobola okuba neddoboozi eryawamu just in case singa polisi ekukwata ng'olina abasobola okwogerera abasobola okuteekawo embeera Lumbuye n'atuzalawa pengepenge n'atuvuma kojja omugezi n'atuvuma olwokuba bo bali Bulaaya nti ffe tuli eno tugamba kale kati bamukomyawo Uganda okusinza ku bamukomyawo Uganda yeetaaga ffe ffe wetuli tujja kubeerawo just in case bwanakkiriziganya naffe muli basanyufu n'ekikola ekyakoleddwa nti kati yakwatiddwa nze sekinnoomu omuntu Ashibaka Katonga nze ndi musanyufumu sijja kubalaba mbalimbe ndi musanyufumu olw'okukwata Lumbuye lwaki eggwanga abadde alikumyeko omuliro eggwanga abadde alikumyeko omuliro tebaba muzikiza eri ababadde bamulabanga teacher bakadamabe abadongobe nga bakwata sawa 2 Matoyinza kunywa tuzina nga Lumbuye kwali ngali kulimba ali mu propaganda ali mu hate speech ali mu kuvuma ali mu kuvoola abamutwala information Lumbuye teacher information ki teacher yalaba information teacher yalaba bwabechi bye tukunganireza na abewa tulumba state tugenda ntebe mu ntebe bagenda ntebe mu ntebe luddawo namunyiga taina info just bulimba bwabadde nga yakwata badongo be katika tulabe mwenga atenga uba United Bloggers Association muli basanyufu about this over tutwandi badde basanyufu singa Lumbuye abadde member si blogger munaffe blogger bw'oba toli mu association tobeera blogger munaffe obeera blogger ku lulwo kati Lumbuye tetwandi badde basanyufu singa badde member mu association naye yagizalawa yagigoba yagigaana kati agenda abyemalire tutwambuza mulamwa gwa tutwagala kubeera organized nga ba blogger tukoyo kubeera ba bandits tukoyo kubeera ba hooligan tukoyo kubeera nga bagamba mugenderi muli buyayi mutandikira kuki muganda wange because botunu ya the leadership baji comparing up to 100 days first 100 days munakuchikumi mutandikira to be vice president mzaja asimi nakulonda tufunulide ebintu bino wamangenda kuza ffe 10 ekisooka kusaba kudda ku ground tutereze omulimo tutya tugenda ku registeringa buli ayagala okubeera party of us tukufunira identity card nga identity card eyo esobola okuyisa ku kafyu avuddewo se edda akalembereza kanagwaga asatu edda esi yakuva mu myaka ngeja kitegeeza mu government mpulira bibyo babuloga bantu balinga ba journalist kati wote kugenda extended arm wote kugenda okunonya amawulire nayo abasajja bakusaba ekikogerako tokirina kati ojabala nga bulazi card nti ndi blogger kabanga bugambi kwenda mbere atoyitawo kwenda nze mbadde nga mpitawo naye abasajja bakukuba mukuyitawo kubakuba bakuwaye tulabidde ennaku mu mirimu guno bannaye sibula rani wako kankwerekereza taata kande mweraba